Nikidamu Afrigo Band yabadde ejaguza emyaka 5 bweddu era enteekateeka eno yatambula bulungi ejjo bannaffe aba Talent Africa be baali mu nteekateeka okuba ate nga bakwasaganya aba Afrigo Band okubayambako okuteekateeka omuyimbi Koffi Olomide yaleeta ekyenjawulo kyali kyamaanyi nnyo era enteekateeka yali masavu wezawera ssaawa 2:10 abeeka bandi ne bagigulawo batandika n'oluyimba lwa Buganda ekitiibwa kya Buganda we batandikira abayimbi Mr. Semakula, Sweet Kid, Henry Tigan, King Michael, Charles Nalubega, Betty Mpologoma wezawera ssaawa 3 ng'embaga esimbudde Afrigo Band Moses Matovu, Rachel Magola, Joanny Takawalya enyimba bakuba nyingi nnyo gwe kyolina okumanya nti yali tabbo njereera Afrigo Band Koffi Olomide yakuba ennyimba nyingi nnyo zonna z'omanyi era ng'enteekateeka eno omulangira Wasajja yaliwo n'omukulu owa UCC omukulu Honorable Nyombi Tembo ne yaliwo era omukulu omulangira Wasajja yakiikirira baffe ku nteekateeka eno era naawe obubaka baffe baweereza aba Afrigo Band nga bajaguza emyaka 50 mu myaka 50 omukulu Moses Matovu alina obubaka basobola okuba ate ng'ayogerako nga buweereza abayimbi mu nteekateeka eno ng'ewedde yatandikira bw'ati ku nsonga ku bayimbi mu kisaawe ky'Endongo bakikubye batya okuba ate nga myaka 5 nga bandi yaabwe ekyali wamu sigamba nti omuntu avuddemu wabula abavuddemu abasinga babeera bafudde bufi naye okubeerawo ne bandi nga abayimbi baayawukana Moses Matovu atubuulidde ekyama kyabwe kyali kitya wulira kwegamba Mukama Katonda yakulembera naye ate era lubaala embeera nga n'embirokookozeeki otadde naawe olina okukola ki wesiga Mukama naye naawe weerwaneko omanyi nti wano walungi wano wabi okugamba n'obeera nga naawe ogezaako okwekuuma mu bintu bingi kubanga ebikemo bingi ku nsi agambye ebikemo bingi nnyo myaka 5 gwe yegomba okubatuukirira ensonga za kwekuuma ebikemo biba bingi nnyo naye Mukama akyabawadde obulamu ogedde ku kya Koffi Olomide okuba ate nga bamuleeta wanjawulo ki kyamaanyi kuba kati okufuna abantu ngaabo abo bantu b'amaanyi bamanyiddwa mu nsi yonna okusinga ate kuffe tulwana bulwanyi okukola ki okuba nti tutuuka ku levo yaabwe kubanga ensi ze bavaamu teziringa ffe wano omuntu bwakuba music olaloza failure in life naye it is one of the professionals naye okikoze otya kyekikulu okikoze eki si byakwewana lwana sinebiki nedda kukola ng'abantu abalala kale ye Moses Matovu yagambye ekisinga okumuluma nti waliwo abayimbi b'e Uganda beeyagaliza bokka abafunye ekintu kyekiyinza okulemya abayimbi abalala okutuuka myaka oba nga 5 oba oliawo ne banaaba babitereezezza okweyagaliza bino n'okuba ne principle n'okukola ennyo naye abantu abamu bali selfish yayagala abeere nti ye yeefaako nga ye nedda ekikoze obubi bano abantu abatandise music eya leero tebamanyi kye bayita teamwork oli yeemanyi nga ye tafa ku drama tafa ku gita tafa ku kufuuyi ne backup vocal ye ne bw'atajje yajja kusaako CD egamba ebintu byakyali kale ye Moses Matovu Moses Matovu nga bajaguza emyaka 5 bangi badde beebuuza nti ye Moses Matovu baba bajaguza Afrigo Band bwe beejaguza emyaka 5 ye akadde kanali myaka emeka Moses Matovu ali myaka 76 kuba yazaalibwa na mu 9 agamba Endongo yagitandika ku myaka emeka wulira nsobola kuwummula okutuuka lwe ndiyagula oba Mukama n'antwala nina ekitono ekyange kati naye mba sobola nze nfuwa omulere kati nga bwe muntadde microphone yinza okuba omulere gwange
Adiza atudde oli n'asituka n'azina kwegamba bino byemuwoza oli bino si bya bufuzi tolitayalinga nedda ssebo paka mukama lwalingamba nti sijja kisobola naye mba nkyasobola akati gwe kani imagine myaka 5 bantu bayifuga nti akati zenne emyaka 76 natandika ndi 18 ntandika nina 18 years old kati olowooza nkubye music myaka okujjako ng'oli agamba kati waliwo n'abalala nga bombuuzi kati waliwo abayimbi bano abato naye munzimba tomuna abadde ku stage kati gwe nze nkuganye gwe genda oyimbe kakati gweoyinza okugamba abantu muowino nti onoovadde mu katale kategedde Moses Matovu bambuuzizza wano anaawummula atya endongo anaagiwummula dde yagambye tayinza giwummula tebakulimba wano nno abasomesa ebyafaayo mu abagamba nti Afrigo Band ng'erudde mu kisaawe babaviire abato babaviire musobola kukola ki ntayalinga ddi ndooza mwe temusoma mumubuukira somge bali bakuba jazz myaka 9 fuuwa omulere myaka 9 akyakuba jazz naye mwese yammwe ekubamu abajega manye abajega bebaba abangi sifuna obuzibu biki very dangerous simayo mbabulire kituufu ate mbeera abajega nga muli bangi problemu ekikyamu yakiyita kituufu aya obusungu bwamukutte nga mubuuzizza owummula di Afrigo Band Moses Matovu n'abagamba mwerimba yabuuzizza ku bayimbi ennyimba ze bayimba balabire ku nnyimba za Afrigo kubanga ezaabwe za njawulo ne ze bakuba ennaku zino wulira ennyimba zetukubye nyingi ne tuzizaayo abantu ne bajjukira kusanyuka kweroza ffenna abamu bafanisi baffe omuntu omuyinza okuwulimba nasanyukanaga olimba olwo nali gindi nenkwana omuwala maama ebintu bwebiti kati ffe tuyimba ennyimba eza love educated songs ezibuulirira nakinaki naye tetugana kuyimba laavu naye siyinza kuyimba laavu nga nyimbayimba ebintu simejjayo tekeyo simebiki ebyokuwemulawemula wulira tetuli bantu baganda balina empisa kiraba tuyimba ennyimba wadde olina omwanawo oba oli muntu mukulu nga toyinza ganti kanveewo ekitegedde kati gweyagala okujjawo Afrigo Band ng'ennyimba ze muyimba za buwemu wano nawabudde n'abayimbi okulwanagana nti bino gaali biki bwe bakubidde emyaka 50 ebiro bakabira nnaku zino togasiya kulwana owulidde ekokubeera kumukuleeta ki kulwana okitegere fe tuli basajja bakulu abantu batubuuza lwaki temugamba ku bannamu abayimbi naye siina gwe nyinza kugamba buli gwogamba nze muzeyi siina tabu naye bwafumba ebweru oba mutwereti baagala kuba bano olaga mumucekinga oyo gayi tolina kyomukoze kati ebintuntu bwebito tituleme kutya challenge oli bwayiyo olimbanga muwe krediti ye musajja yayimbye oba omukazi yakoze naawe yiiya kati gweyagala kubeerawo omuweka kati gweyagala kati abantu bonna balala balekeyo gwobeerewo tekijja kuyamba thats why olaba omupiira tolaba amatiimu leero netwala nze mpagira wano mu Uganda mpagira vira twakuba abantu wano buli omu ng'atya vira naye leero ate batukuba ekitegeera Manchester United njiwadde twatwala ebikopo ate leero tetulina olidde kakati toddawo nolowooza nti bwoliwa abantu bakoladde ebintu kiringa boolaba abawala musole kati olyanza okuganda efundigwe oli muwala naye genda nkola owulidde oyayo kyagonja omulaba ye Moses Matovu nga wabula ku bayimbi bano abalina eggaali abalwanalwana wulira abayimbi abalemeddeko nnyo obusungu badde bungi nnyo eri abayimbi wulira anti tebaagala kuyiga kibi nnyo okutandikira mu studio kati buli omu ayagala kgenda mu studio n'atandika obutandiki yayagala ku recordinga which is wrong yiga basics kyeŋŋambye ono ti gwe kamera eyo watandikira wali ogikwata bwoti oŋŋambye nti nedda naye kati ogimanyi kubanga olimanyi technical know how to handle the camera okitegeera naye mmwe
omuntu naku bbiri ayimbeyo akayimba kamu engeri mugambo gwakutteyo naye oluyimba olumu lumala abasima emagaali kati ebisima emagaali gani egaali tumanyi bicycle naye abantu mugaali eyokubba abantu eteyo gaali tuleme kuleeta bintu byakoona n'ensi yalina emirembe mwe lwakuba temwalire naye mwe mugyonoonye oli kubanga mwe muli selfish mwe oli mwepanka ofuna ku busente yaga kubulinya abantu ku mutu naye nga gayo alina sente wali asirise ajide na kaboda baga nti gayo alina aya basa ensonga bwe zatambudde bwezityo eza Frigo Banda Moses Matovu nga wabula ku bayimbi mwabagala okujjawo abayimbi emyaka 5 bagikuumye batya embeera bweri bwetyo Shafik Bukoto Gerardwe ogamba otya naye omwagizi wa Arsenal kituufu owa Arsenal mwaguulidde omupiira nenalabye omusambi gwe mwagula balinganga